Wanyo omuntu okufa ng'owulira nga ne bw'okwatako bw'oti nga sirina kyenvu. Balako ku kosu ne baŋŋamba ngulu kuyina kutemebwako. SB4 MEDIA tuguse ensonga kwoli muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako. Olaba nga taddeko Facebook nga manya ate waliwo obuzibu bubeera butulumbye. Tukwaniriza ate nate. Yosinzidde okubeera nga otulaba. Gwatanaba kubeera nga osubscribinga, subscribe. Genda ku YouTube, teekamu SB4 MEDIA. Tuguse ensonga osubscribinge. Ate ne ku Facebook, genda ku Facebook. Teeka SB4 MEDIA tuguse ensonga olaikinge page yaffe eyo. Kwe tuli nnyo tweyanza nnyo batusupportinga mu mirimu gye tukola. Omukyala Ashalavu okuva London tukwagala nnyo. Ne tweyanza nnyo bannayuganda mwenna abayimirako naffe mu mbeera zonna. Ne twebaza abali mu nsi z'Abawarabu, abaana abo baganda baffe muyimiriddewo nnyo naffe. Naffe tujja balwanakokko ekyetaagisizza. Wano wendi ndi Namasuba ate gye tusanze obuzibu buno. Abadde ndi awo nabampirako ku kasimu nga nti waliwo omuganda waffe agenda okufiira mu nnyumba nga kiki mbu kansa aluma gwe wena wennanga olina omulwadde wa kansa kyetwogerako okukondowooza okitegeera naye gwe nga olina obulwadde obwa kansa kyetwogerako naawe okitegeera. Tuzze okuwayamu kono okunyumyamu okuwengana ku magezi wamu ne ku buyambi ate obw'enjawulo naye kyo kikabuka. Nyabo oli otya? Gye ndi ssebo amannya gange nze Namakula Anet. Namakula Anet. Iye ssebo. Obulamu buli butya? Obulamu bwa bulumi tebubadde bulungi. Emyaka 3 egiyise emabega natandika okulwala emikono gino ne gijjako amabwa nga gazimbye. Omukono guno oba emikono? Omukono guno gwe gwasooka ne guzimba ne gumala ne gweyabya amagumba ne gafuluma abo ne bagezaako ne bansalako akanyama ne baŋŋamba nafuna skin cancer. Kati naguno omukono ogwa kkono nagwo ne gufuna obuzibu bwe bumu. Nawo gwali mulamba nga guno? Gwali mulamba naye ne gumala amaguma ne gakutukamu ne gatandika okuba nga obuwunga nga ne bagezaako okugayunga ne gagaana. Omukono baali balina kugutemako. Omukono guno bagutemako mu 2019 nga gwako olwo nga ndi ku street nga navaayo ekyoko gye nali ndi nga mama wange bamututte nga mulwadde abeewaabwe saamanya wa gye baamutwala. Wali obeera Kiwoko? Nali mbeera Kiwoko era gye nali nkolera. Wali okola mulimu ki? Nali nkola busawo naye bwe nalwala obulwadde bwasookera mu mutwe. Busawo ki bwa dokita oba bw'ekinnansi? Nali munansi. Munansi? Iye. Kati byonna bwe byaggwa ebyo bwe natandika okulwala ne bagezaako kye bagezaako ne balemererwa ne bansindika e Mulago. Kati mu kunsindika e Mulago ab'e Mulago ne baŋŋamba neetaaga okulongoosa omukono guno ogwokubiri gwali lwadde guno nga gutandise okuna naye nga guno guganye. Ne baŋŋamba ngene ensambya mu ddwaliro ne ngenda ku street ne nnoonya ssente basobole okuntemako omukono. Street kuno okusabiriza? Ye ne bantemako omukono ensambya. Emikono bwe gyabanga egitereera kaŋŋambe bwenti kuno okugulu kwa kkono nakwo ne kutandika era zinzineko okuzolaba naye ne bampa eddagala empiso amakerenda capsules bingi naye ng'eddagala eri so expensive nga nina kunoonya ssente ndabe nga nsobola okufuna eddagala
Oko street kwagenda afunayo ku kusente. Nagezaako ne nfunayo ku ssente kuba ensambya bansaba obukadde buna. Waliwo omusajja eyannyambako era yansanga ku street Nobert Mao. Nannyambako ne bantemako omukono. Kati ng'ate era already byali n'ebirala bitandise. Nengezaako ab'Enganda nga buli omu tayagala kumanya, abamu nga tebalina ssente ate nga nze mukulu ewaka. So kuno okugulu naye baakujjanjaba ne kuwona bulungi. Kuno guli ndaba gwawona wasigalako ne guwona naye okugulu kuno. Ate kuno kwa kugulu kwatandika ddi? Okugulu kuno kumaze omwaka mulamba. Kwatandika mu mwaka oguwedde mu mwezi gw'okuna. Kuno okugulu kwa ddyo kwatandikira. Ne bagezaako okunzijanjaba ne baŋŋamba kwetaaga okutemako kubanga amagumba ogalaba amagumba nga gatandise okufuluma weeru ate nga ne sikini yennyini nga ntandise omanye omuntu okufa ng'owulira nga ne bw'okwatako bw'oti nga sirina kyempuya. Ne baŋŋamba okugulu kulina kutemebwako ate nga ekiwundu kino kyolaba waliwo omukyala annyambako akinyize banzijjako ku street. Omukyala ono ne bandeete ne namasuba era yabadde annyambako okuva ku street ani akuggyako? Omukyala ono gwe mbeera naye wano oyo gwe mulabye. Sooka bikkeko enswera zigenda. Waliwo mukwano gwe musawo bajja ne banzijja ku street. Ne baŋŋamba bajja kugezaako kye banaaba basobodde. Kati ate bino ebya korona we byatandikira ne bijja nga n'oli eyali akola bakujja ku street nakuleeta direct wano. Bandeeta direct wano bandeetera ku piki naye nga nvaamu amasira amakirivu nga nina ekivundu. Mu butuufu nga we muli awo nga temusobola kubeerawo nga nange mwennyini neewulira. Ne bagezaako okunongoosa tugenzeko mu malwaliro bantwalako ku Kosu ne baŋŋamba gulu kulina kutemebwako. Ne tugenda e Lubaga era nga bano be bantwalayo bino ebya lockdown nga tebinnaba. Ne bagamba ne batugamba tulina okulaba omusawo w'amagumba. Unfortunately olunaku lwennyini lwe batugamba okulaba omusawo w'amagumba olw'omukaaga ku Lwokutaano ekiro oba lwali Lwakutaano kiro ne baggala ne bagaana emmotoka okuddamu okutambula. Omuwala nga tebalina sitiika tebalina ngeri gye bayinza kuntambuzaamu nensigalaawo. Nono omukyala yalekayo famire ayina abaana naye agezezaako nakujjanjaba anzijjanjabye agezezaako naye ng'embeera era. Kati wano wooli omaze obbanga ki? Omwezi gumu. Iye bandeeta wano mu Gwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 3. Wano mukuleeta wano mupangisaawo oba bapangisaawo? Omukyala yapangisaawo ne bajja n'omukyala oyo. Omukyala n'akkiriza okunnyambako ekitono ky'anaaba asobodde. Omuwala era n'amugamba naye asobola omuyambako ekitono ky'anaaba asobodde. Naye ate lockdown bwe yajja buli kimu kyonna kati newe tuli kati ekyokulya bizibu byereere. Eddagala nina okufuna eddagala buli lunaku ery'empiso. Lunaku olina okukuba empiso? Buli lunaku mbeera nina okufuna eddagala lya mitwalo ebiri buli lunaku. N'olwaleero lwennyini sina kufuna ddagala. Lyo lyofunirawo eryo? Tulina ku famasi we twatwala ebbaluwa kati ono atwalayo ssente, mami atwalayo ssente ne bamuwa eddagala. Naye omuwala oyo abaleese ejjo yeyangulidde eddagala
Kati wano eddagala lino lye bakuba lyakuweweeza bulumi oba lyakuwona? Linnyambako nati nfuna eddagala ery'empiso ne capsules kuliko n'amakerenda. Wamu mba nina okuwaayo omutwalo mulamba ku makya, omutwalo mulamba olw'eggulo. Naye linnyambako era okuwona, naye ng'era waliwo dressing gye balina okukola, balina okukinyega ekintu. Tekyali bwe kiti, olaba enkovu eno gyetandikira waggulu. Eno ekiwundu gye kigenda kiwona lwakuba amagumba gagaana okubikka. Awo wali ekiwundu kikuluma oba wasanyira? Ekiwundu kinnuma. Eno wansi, eno wali skin eno eyafa. Wo wasanyalala. Ne bw'okwata kyoba kiki n'onsala, mbeera sirina kyempulira. Naye ekiwundu kyo kinnuma n'amagumba gano waliwo wanene eritandise okufubutukayo nalyo. Na wano waliwo eritandise okufubutukayo, kale kinnuma kyo. Okay, SB4 MEDIA tuguse ensonga kwoli. Twali tuli awo mukwano gwaffe oba ku bafollowers baffe nankubira kasimu nangamba nti waliwo neighbor wange embeera ngera wagikunyonnyodde era we yabadde. Neighbor wange agenda kufiira mu nnyumba Obulumi. Ganda wange olwo omuntu akunyumiza embeera gy'alimu n'owera nga nawe oyagala akaba muli n'owera nga emirembe gikuweddeko. Naye kwanza amanya gwani? Namakula Anet. Embeera ya Anet yo si nnungi. Kuko se bagamba bagenda kutemako okugulu. Bagamba bagenda kutemako okugulu, tunoonye millions 2.5 okugulu bakutemeko. Sisobola kutambula. Era bansitula busituzi. Naye okutemako okugulu okiwagira? Sisobola kukiwagira n'akatono kubanga n'omukono guno nagwo gwapisa wala nnyo nga bamaze okugutemako. Ne bagamba omuwala eyantwalayo nti ekyokutemako okugulu munaamuyamba kubanga yeetaaga n'akagaali kaalina okutuulamu kubanga abeera tasobola kutambula. Ne bagamba katugende tunoonye tulabe. Lockdown ateeramu ebyo ebiseera weyagira byonna buli kimu nekikomaawo. Era tetwadda mu ddwaliro. Paka kati? Ye. Kati mukola mutya? Tulina okudda, baali batugambye okulaba omusawo w'amagumba. Tetwaddayo. Mukola mutya ku byokulya? Ebyokulya nsonga nnene. Omwana waba afunyeeyo era tuba tuli awo ng'atuleeteddeyo. Nono omukwano gwange oyo naye bw'aba ayinayo kyayinayo nga nnyambako. Olwo y'ennyumba mugipangisa ssente mmeka? Ennyumba bagipangisa mitwalo 13, bagisasula emyezi 6 okutandika ng'ebya lockdown tebinnaba kubaawo. Kati otugambye basula emyezi 6, ono mami gwobeera naye yajja kujjanjaba? Yajja kunzijanjaba. Lockdown namukwatira wano? Lockdown era nemusanga wano. Naye singa si lockdown kitegeeza naye singa yagenda? Nkubuulire byonna simanyi bwe oba naye singa yagenda ne lockdown yennyini eriwo era naye agezaako okulaba nga akwataganya abaana be kubanga bamwetaaga, beetaaga obuyambi bwe. Kati wagenda ogenda kubeerawo naawe? Ndi bwomu. Famire yo baganda bo? Baganda bange ewaka nze mukulu naye mama bamutwala abeewaabwe. Twali tetumanyiyo ewaabwe, yali Mutooro. Ne bamutwala. Kati nze mukulu tuli abawala 3 n'omulenzi omu omuto. Naye bwe nava ekiwako nagenda okuddayo olw'okuba mu nnyumba we twali baagikoonawo bonna nga basaasaanye. Simanyi gye bali. Awaka we twali awa famire ennyumba baagikoona ne bagiyiwa nga baagala oba kutundawo. Simanyi gye bali. Kati essaawa zino ekika kyo kiri ludda wa? Eyo ekiwako gye banzaala wennyini ennyumba we baagikoona we banzaala era ne taata we bamuzika taata yafa.
we bamuziika era we baziika naye kubasenga abo oba kuba kojja bwe nagwomanyi basenga manyi basenga kati babiri abalamu naye nabo baŋŋamba tebasobola kubaako kye banyamba bali luddawa omu abeera bwe bajja omulala ali maga bekawempe maganju saidi eyo naye nabo nga baŋŋamba balina abaana baabwe ab'okulabirira omanyi omuntu okusindiikiriza eri kati ti taata yagenda okufa nga tebakwatagana ate ku bataata abato taata wange ye yasembayo okufa bataata iyo taata SB4 MEDIA tuguse ensonga oba okyatenda ennaku ate waliwo ennaku etamanyi yo so obanga olina ekizibu obanga olina ebizibu nga ebizibu byona sisita waffe bikusinga guma kuba essaawa zino ebibi ebikambwe bikalubu gwe nawe nanga oli eyo nga Aneti ono ng'omumanyi ng'omanyi ewaabwe kale obanga omanyiiko ow'oluganda lwe tuyambe tukubire ku ssimu eri ku sikuriini okwo tugezeeko kale tunoonye famire tumanye famire ye nti Aneti ali wano tumanye kale baganda be muganda ogoddako ye ali luddawa nze mukulu anzirako omuwala simanyi gyali yali yafumbirwa luweero naye nga yazaala omwana n'amulekayo n'agenda. Oyinza obanga oli muganda wa Aneti ng'oli muto wa Aneti so tukubireko ku ssimu eyo omanye sisita wo waali essaawa zino tamanyi baluganda be bonna gye bali kyokka ng'ate mulwadde ate muye obulwadde bwe tumanyi nti oba bwe tutamanyi nti babonaabona nkya oba mwaka gujja embeera gyayitamu yo ogirabye agaye nti buli lunaku alina okufuna eddagala lya mitwalo 2 ekyokulya tebalina so muza kisaali eyo nga oba oli awo akusobola okukusobozesa n'otuyambako mu mbeera ya Aneti tukwegayiridde tuyambeko mu mbeera ya Aneti embeera gyalimu yo si nnyangu n'owagamba nti tufundeyo eddagala lya mwaka mulamba oba lya myezi yagambye ekyokutumako okugulu takikwagira kubanga n'omukono gwo gwamukomyayo eddagala lisobola okunnyamba n'empona kubanga eryo eddagala lyennyini lyendiko lyeryannyamba ku mukono guno era lyerisise n'ekintu kino okubeera nga kifunda. Oyinza obanga oli musawo ensonga zino ng'ozitusingako tukwaniriza ku boodi simu yaffe eri ku sikuriini okwo oyinza okuba nga basomerera ebyamagumba oyinza okuba nga embeera z'abantu nga bano ng'ozina kyozimanyiko tukwaniriza ku boodi tutwole akatono ke tulina tuyambe Aneti abasabi tumusabire essaala oyinza okuba nga olina kiro y'akawunga tukwaniriza gye tuleetere oba y'omuceere oba ensawo y'amanda byo si byangu naye Mukama yasinga okumanya obwetaavu buli mu mmere mu byakulya naddagala obwetaavu obusinga obusooka bwa ddagala n'ebyokulya bampako ku ddagala ly'okulya kubanga we bandeetera wano nga ne bwompaaki nga sirya naye at least kati ntandise ya naye bwe ntandikidde okulya ate ebyokulya we bigendedde mu lockdown yo si nnyangu tutirako ku mami abeera nayo twogerako kuko naye nga ye embeera si nnyangu sharing akatambi kano omala oli ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye sharing akatambi kano muganda wange gwali eyo nyongera okujjukiza nti bonna wenna nga olingo olina neibawo ng'ali mu mbeera nga bweti oba neesingawo bifo nga tonna tukubira ku kasimu omuyambyeko ki sisita afa tukubidde akasimu bambi agezezza ku kyasobola naye ageze okanga naye
kikabuka nasala tukubera ku kasimu oba oli awo naffe tutuuse omulanga tetulina naffe naye oba oli awo omulanga gwe tusobola okukuba mu abatulaba gusobola okuzza obulamu bwa Aneti engulu tusobola okukozesa omuzindalo guno ne kamera ne tubatuukako gonna bwenna ali eyo tuna mikwano gyaffe bangi nnyo abatugoberera singa twekwatakwata oba oli awo tusobola okufunira Aneti eddagala ery'emyezi oba ery'omwaka ne tumufunirayo ng'ensawo y'akawunga n'ensawo y'omuceere sawo y'amanda ku ngoye omu n'ebirala ebiringanga ebyo so twekwate baganda bange mutubeereddewo mu mbeera zonna tubaleetedde stories ez'enjawulo ne mutudduukirira embeera ya Aneti tesobola kutulema olwo baffe aba SB4 MEDIA embeera ya Aneti tesobola kutulema maama tupale tusobola kwogerako ko naawe ate wano oti kale tugenda kuteekamu tetugenda kuteekamu just mama waffe tetusobodde muyita mu kamera kuba bayibuli egamba nti omukono gwa ddyo we gugaba ogwa kkono tegulina kutegeera so mama waffe ayambako ku muganda waffe ono Aneti okumubeerera mu buli kimu yalekawo famire ye eri kasala n'akasipendinga wano n'agamba nti ye ashukala ku lwa Katonda oba mukyala mulokole tekimwetagisa kujja mu kamera naye byatunyonyoddeko olabye ebimu ebya Aneti byatunyonyodde Aneti olugenda nti buli lunaku okozesa eddagala lya mitwalo ebiri nkozesa eddagala lya mitwalo ebiri ku makya mba nina okufuna akayiso ne capsules n'amakerenda obukerenda ogenda mudwaliro ne bali kukuba eddagala ndyekuba naye bwe kiba kimpitiriddeko nnyo kuba ama medical person mba nsobola okwejjanjaba era eddagala ndimira bwe tuba tufunyeeyo ku buyambi naye ng'oluusi misinga eddagala oluusi nemmala ne wiiki enamba emboozi ya Aneti ogiwulidde muganda wange gwali eyo eddagala asobola okulyekuba mu nsawo asobola okulimira so mbadde nsaba baganda wange twesondesonde tumufunire ebyokulya tumugulire eddagala oba okulya obulamu bwe bujja kubeera nga buterya tewali kigaana oli wa ddiini ki nalokoka naye okuva lwe nalwala mbadde sikyasaba kubanga mbadde sikyasobola kutambula ate n'ekirala nga newankubadde ng'emikono gyali mirwadde ng'amagulu malamu nga mpunya olw'ebintu ebyali bimbaamu amasira nga mpunya nga buli we ngezaako okugamba nti oba ngenda ku kyaki nga siina ayamba ate ng'abantu buli ansemberako bwati kasita bantuukako nga badduka emisinde nagezaako nengendako ku kyaki ewa musumba Jackson ebwayiisi sayidi awo Senyonga naye omanyi buli muntu okutunulako nakwata ku nnyindo ne badduka emisinde ne bakulekaawo kati eyo embeera katusa Katonda omulamu awonya era nzikiriza olina okukkiriza mutima gwo nti ogenda kuwona ffe nga bakkiriza mu butuufu ankansoli nze abaddewo ku lwange kubanga nali mu maziga naye agezezaako okubeera maama awatali wa luganda yenna naye siina bwe muyita nzikiriza Mukama toba oliawo olunaku olumu kalusabe ffe nga bakkiriza tumanyi nti Aneti agenda kuwona naawe gwaliyo osobola okutusindikira ku ssaala alina kyalina tukwatire wamu tuyambe ku Aneti walabedde akatambi kano eno kasheyalinge wogwiridde katambi kano wonna kyolina Mukama agenda kukuddizawo kinene tuyambagane tuyambe Aneti oba oliawo enkya yajja okuyamba omwana wo
nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya umalo koze ku kamera nga bulijjo. Subscribe SB4 MEDIA tugusa ensonga ku YouTube ne ku Facebook ugendayo SB4 MEDIA tugusa ensonga liking page eyo. Umalo kyagaba akoze ku kamera nga bulijjo bira bulungi. Munaku nga 3 tugenda tukateekeyo naffe munnange tetulina naye ffe tukuba omulanga abatulaba Mukama babanga ayambye be batudduukirira katugende tutegeeka katambe kano nnaku nga 3 katusabe nti Mukama agenda kutubeera ku saidi yaffe tujja kubeera nga tukomawo neyanzizanyo neyanzege katusabe Mukama osanga waliwo sukali gwe bampadde sukali nga waliwo neno omutwalira ne sabbuuni ndeeterayo kilo 2 n'emiti 2 waliwo abakulu manager wa morning star ekizimbe kiri awo ku Stella yampadde sukali ono ne sabbuuni waliwo gye mbadde mbitwala naye nzikiza mbirekere Anet wa phone nekirala kyembagamba nsaba kunnyambako munyambe mukwate munoonyezeyo omutwalo waakiri gumu nfuneyo eddagala lyolwo eddagala lyo tugenda ddibula naye mwana ekyebiri kyo tufuneyo ku ddagala Mukama okumpeera tufuneyo ku ddagala lya sukayo ogenda oleeti nga tebanaggalawo baggalawo sawa 12 tezinnaweera saata ziranga mu 11 bakyali waggulu ngendo leero obadde oli misinzi badde ndi misinzi naye katusabe mami asange nga tebannaba kuggalawo naye neyanzizanyo neyanzege mikwano Mukama abampeera omukisa yena n'abasobodde okubaako kyanyamba Katonda yekka yaba abampeera omukisa esaala nazo nzeetaaga nnyo kubanga Mukama ye byonna ye yatuwa emitima yamanyi ekiri mu ffe era yajjanjaba n'okuwonya n'awonya amin era nzikiriza naye era Mukama yasangula amaziga ngezezaako kuba omukazi omugumu naye waliwo natuuka nga mpulira bigaanyi era yongera ogume neyanzizanye neyanzege yongera okube kuba ofunye family empya naffe katwegatte ku maama Mukama abampeera omukisa simanyi bwe nnyinza kubeebaza naye kasita tuli family tujja kukwatagana siri mukazi wampisa mbi nti oba mujja kubeeyisizako binedda mbadde mukazi mukaka mulwakuba munnange obulwadde bwantuukako nentandika okuwunya nga olaba embwa ku luguudo ng'epudde nga buli omu asindiikiriza eri katusabe Mukama mulamu ate era Mukama awonya Mukama agenda kuwonya Mukama agenda kuwuliriza amazigako Mukama agenda kubeera ku saidi yo ne Mukama ate agenda kubeera ku saidi yabo abalabika na katambi era bagenda okusharinga n'abagenda okucontributinga Mukama agenda bawa omukisa mukyentegeeza nti nnaku nga 3 oba 2 tuli bagenyi wano so sharinga katambi kano likinga commentinga subscribe to SB4 MEDIA tugusa ensonga bira bulungi weraba